Tamale Mirundi Junior si musanyufu eri famire ye oluvannyuma lw'okugenda ate ne yeetondera kabaka wa Buganda ogenda kubanga obifuna maaso awo. Eddie Kenzo kyakoze Bobi Wine bannange obusungu bo buviire ddala ku ggumba liri ery'okumutima. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange. Katikkiro Charles Peter Mayiga naye muyina maaso awo ng'ate ayina ky'atangazaamu nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo no mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell limusiwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwina abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna bakubireko omukwana ate weefunire ebisingawo bannange wano ku Sylvia News Extra turanga business gwe wena ayagala okurangira business enamba yange weeryawo ya WhatsApp janga ate twogere ebisingawo essangaalo ennaku z'omwezi nga 28 ku Lwomukaaga jange bukalanga ate osule mu kubeerawo kwa Mukama. Munnange sigenda kukulisa famire y'omugenzi Tamale Mirundi Junior yaguddemu akabasa ye Prandi Mulekwa Sister Junior teyabisiima era yagamba si musanyufu eri famire ye oluvannyuma lw'okugenda munnange ate ne yeetondera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Jjukira omugenzi we yafiira yaleka ng'ataddewo ekikuubo ekinene oba obutakkaanya obunene era nga y'omu ku baasinga okujolonganga Ssaabasajja Kabaka waffe. Kati munnange famire yavuddeyo n'egenda ne yeetonda naye ate ye Prandi Mulekwa oba omusika w'oku social media nali mukusaba ebonnamwaya nabuulira abaali mu kusaba nti Oweekitiibwa Katikkiro bw'ali bampadde omukisa ogenda omusisinkana nandyagadde ngende musisinkane olw'ennyumba ya kitange gye nasikira eya Yowaana Mirundi. Nsaba okwetonda olw'ebyo omuzzukulu muto wange byeyayogera oluusi ebitaasanyusa gwe Obuganda ate ne Ssaabasajja Kabaka. Era ne nkusaba nti nandisabye nzije neetonde obutongole. Nakunnyonnyola mukulu ssebo Katikkiro nti ennyumba yaffe ebadde empulize ennyo eri Obwakabaka n'olwekyo naffe kibadde kituluma naye nga kitulumira muli. Naye bwe twali mu church ndaba nga sirabayo muntu avudde kasozi kano ate ng'omwana oyo mmwe mwamuguloominga mwamukoza. Yeeyo nno munnange famire y'omugenzi Tamale Mirundi Junior ate nga beesitudde bwantoogo omunnange okugenda okwegayirira naye tuli basanyufu nti gye bagenze okwegayirira oba okwetonda munnange baabasanyuye. Kati wano waliwo atali musanyufu era nga si mulala ye Tamale Mirundi Junior yagamba taata we ng'afa teyamulekera teyakola kiraamo kya kugenda nga basaba ekisonyiwo buli muntu yenna gwe banyiiza nti kubanga ekisooka taata waabwe yanyiiza abantu bangi nnyo kati bagenda bakola we batyo ku buli muntu ssekinnoomu mulina mu maaso wano era ye teyagenzeyo si ye yekka ne maama we naye teyalabiseeko. Bannange ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso wano nammwe ate musobole okwerabirako ono Prandi Mulekwa abangi gwe baakazaako erya Sister Junior ng'akombye kwerimu ye agamba tagenda kwegayirira bintu by the way yabiyise na bya kisiru mbweyo bya kisiru era si musanyufu eri famire ye. Mubadde mumbooza nti Junior nga tetwakulabye Mmengo kwetondera Katikkiro. Ekisooka obukulu taata wange byonna bye yakola ne bye yayogera gaali mazima era sina muntu gwe neetondera lwakuba nti taata wange yamwogerako amazima. Ekyokubiri taata wange yabyogera taliiwo kale ate nze omwana neetonda atya ku taata wange bye yayogera ekyo nakyo kya busiru. Nze nno ndowooza nti ebyokwetondera abantu ku biki taata wange bye yakola ne bye yayogera tekigasa right now. Obudde obusinga twandibumaze nga twebaza abo abatuyamba okujjanjaba taata wange nga mulwadde n'abaamubeererawo mu bulamu bw'ensi eno okusiba okumala obudde ku bantu abaali batamwagala ng'era tebali mwagala kubanga omuntu eyakyawa muzaddewo naawe omwana aba takwagala. That is common sense. That is simple common sense. Omuntu eyali tayagala taatawo mu bulamu
era ne bwafa batakwagala gwe omwana. Kati nze nalabye nga teri kintwala Mmengo kwetondera Katikkiro kuba nze sina kye namukola. Taata wange bye yayogera yabyogeranga ye ate taliiwo, nze aliwo Tamale Mirundi senior, ate ne sina muntu gwe nja kwetondera. Kaakati ekyokubiri abakikoze nga bo ndowooza mu ndowooza yaabwe tebaalabye wala, bakikoze nga bo. So ye ndowooza yange siga taata wange abaddewo nga yaŋŋambye kakati Junior tugende, naye muzeeyi wange ne bwe yali omulamu teyabiŋŋambako, n'eddaame lye terigamba mbu bw'alifa tugende nga twetondera abantu. Ate abamu frustratinga, abaali batamwagala, abaali basabirira afe. So nze badde njagala priority tugiwe abo abatuyamba okujjanjaba muzeeyi nga Speaker wa Parliament Anita Amongi, General Muhoozi, General Sale, President Museveni n'abalala mukulu wange yamu awo betuwa tuteekako. Sister Junior ye munange si musanyufu yadde n'akatono eri famire ye oluvannyuma lw'okugenda ate ewa Ssaabasajja Kabaka munaye nga beetonda olw'ebyo taata waabwe bye yakola. Ye agamba watunuulira mu kiraamu oba eddaame taata waabwe lye yaleka akoze temuliimu ekyo ky'okugenda nga beegayirira buli muntu yenna. Taata waabwe gwe yafa anyiizizza kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne Eddie Kenzo kw'otadde Bobi Wine munnange omuntu omwagezi n'avaayo n'agamba nti Bobi Wine yagenda okubeera president, agenda okuddako ekisanja ekiddako ekya 2026. Munnange Eddie Kenzo gy'avudde n'agamba sha ng'obitandika otya ye ng'obijja yudda wanti mpozi ng'agenda kubeera president wa 2097. Simanyi oba munfunye bulungi 2097 oba kati olina ba myaka ki? Wabula bannange naye ng'akyogedde osanga munnange naye kyekibadde kimuli ku mutima. Kale bwe tweyongerayo era ku nsonga za famire ya Tamale Mirundi Junior munnange amaaso nina Katikkiro ng'ate ng'ayogera eri omutanda bye yamutumye ku famire eno agamba ye yabasonyiye tabalinaako obuzibu nti kubanga baakola ebbanga ddene n'ono omwami omugenzi Tamale Mirundi Senior naye naye ekyabeewuunyisa nnyo bwe yatandika okubeera omwogezi w'omukulembeze w'eggwanga ate n'akyuka n'atandika n'abavuma bubi nnyo. Ngenda kubanga mbatuusako wano akatambi era nze bamikwano munzikirize mbasiibulire wano Omukama abampeere kyonna kye musinga ku lw'Obwakabaka bwa Buganda ne ku lwange okwetonda kwammwe nkukkiriza era mbabuulidde Ssaabasajja Kabaka bwe yaŋŋambye, n'olwekyo Ssaabasajja Kabaka okwetonda kwammwe akukkiriza era nsaba Katonda bw'aba Tamale Mirundi abadde akyamubanja olw'ensonga ez'enjawulo omuli n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda, musaba Katonda amusonyiwe amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Tamale Mirundi bwe yafa twamanya teri muntu ndooza ataamanya, kyokka tetwanyega kantu ate tumanyi bulungi bwe tutandikira olw'ebigambo munnaffe oyo bye yayogeranga naddala bye yatwogerangako. Era ekyamazima nali njogera ne bannange wano nga simanyi na kumanya nti oba bwe tuweereza obubaka bunaayanirizibwa, nga simanyi okusooka omukyalo oli akola mu Ggombolo nali simanyi nti ye mukyalo wa Tamale Mirundi, kyokka ebifaananyi mbirabye mu bukedde awo mu nnaku zino ze tuyiseemu nti mukyalo ono nga nninga gwe mmanyi, naye omuntu waba nga sirowooza nti mukyalo wa Tamale Mirundi ayinza okuba nga aweereza Kabaka. Kale nga simanyi okusooka okutegeera ebibakwatako waliwo eyampa akatambi ndowooza minisita ono w'amawulire mu kusaba ebunnamwaya ngamba Tamale Mirundi alina mukulu waafaanana bw'ati. Okusinziira mwenna mukimanyi bibadde biwulirwa era neewuunya nnyo nanga nti akola eyo mu kibiina ky'amawanga amagatte munnamawulire mutendeke. Era ekyamazima ekyanzijira nti lwaki ono baamuleka abantu abava mu maka agafaanana bwe gati okweyisa bw'atyo. Kale natusalawo tusirike busirisi kubanga omuntu bw'afa olina kugumya abantu be mu bigambo ebirungi, bw'obanga okaluubiriddwa okubyogerera osirika busirisi.
ng'ate saagala kujjayo bino ebibadde biyitingana ne tusirika. Naye manyi bulungi omuntu ne bw'aba afaanana atya, abalala ne baba bamulaba batya, abantu be tebalemwa kufuna kyekango na kulumwa ng'afudde. Kale mbasaasira olw'okufiirwa Joseph Tamale Mirundi nze namumanya dda. Twamuwa mwaganya wano ku CBS ng'era ayogera ne Honorable Betty Namboze balina program yajjanga ndoza kiro. Nedda sikkiriza obagaana, waliwo program yajjanga ekiro. Era ng'omukulu ono bw'ayogedde nze ndowooza nti Tamale Mirundi okumumanya okw'amaanyi kwatandikira ku CBS. Weewaawo yaliko mu mawulire oba ne mumuno yakola yakatono n'akola olupapula lwa lipoota, naye okufuna ettutumu n'erinnya okuvaayo lwa programu zino ku CBS. Era yayogera ku nsonga za Buganda ez'enjawulo. Mu budde obwo twalina essuubi tuyinza okuweebwa enfuga ey'okugabana obuyinza eya federo, nga tulowooza nti gavumenti eyinza otuleka kubanga abantu bawano kye baagala. Kale yajjanga ku leediyo ekiro n'ayogera n'ensonga z'Obwakabaka endala nnyingi, ate ekyamazima yali amanya ebintu bingi, era ebintu bingi bye yayogerangako ng'abimanyi. Era ebyembi bwe yafuuka omwogezi wa pulezidenti n'atutabuka. Nze musawo Namaganda Sylvia, era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza. Era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esooka ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano, mugambe ajja kussa akadagala kafe kano, tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina Expowerman, bw'abanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacteria.